opposition enteesaganya ez'okwegatta mu bibiina ebyobufuzi ebiri mu opposition zigenda mu maaso. Bobi Wine, Besigye, Muntu, Lukwago bwe bati munnange bali mu kwevumba bufubo kulaba nga kino kisoboka. Ate nga Bobi Wine alabudde ne Ssekulabula era ategeezezza nti ne bw'abeera muganda we teri ali waggulu wa principles za NUP. Bobi Wine bw'atyo alagidde okunoonyereza ku ŋŋambo ez'okuba nti munnange okufuna bendera oba okukwatira ekibiina bendera ku kifo kyonna omala kusasula musimbi. Kati bw'ati munnange alabudde nti ne bw'abeera muganda we tagenda kumuzivira ku liiso kubanga teri ali waggulu wa principles ez'ekibiina ekya NUP. Bobi Wine embalala Mwankole abantu bamwaniriza, Nambooze akyogeddeko ate nga n'Eddombo bw'atyo naye yabaddeko kyakyogerako. Muhoozi bw'atyo munnange ayogera ku nguzi, atandise okubeera ng'akwata abali b'enguzi ate nga n'ababuulira enjiri ku streets eza Kampala tabaagalako. Serwadda pastor bwe tumanyi obulungi ono atukakasa atugamba nti si kive munnange omulokole okuwasa omuntu ow'ekika kye nti katugeze weddira ŋŋonge gwe kivumbi, ate okuwasa nakiwala si kibi okusinziira ku balokole. Bw'atyo munnange pastor Serwadda bw'atutegeezezza nga bakiri nti munnange abantu era bwe bati ne bamwambalira ku mutimbagano, ne bamwambalira ne bamugamba bye bamugambye. Kulamusizzaako gwe nampuliriza wana ku Uganda at Large nga bulijjo mu mikwesese era munnange obutakulwisa teweerabira aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo. Era gwe munnange ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka, aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo. Ate era mu buufu bwe bumu waliwo omukyala anoonyezebwa. Omukyala ono ye Jessica Nalumansi era nga amunoonya oggiiwe. Agamba nti mwasomerako mwembi e Budini Girls Boarding Schools kisangibwa mu Busoga era nga Jessica Nalumansi anoonyezebwa kitaawe ye Venancio Ssennoga yakolako ku Radio Uganda. Kati munnange Jessica Nalumansi onoonyezebwa, ennamba zange bwe ziri awo osobola okunkubirako wano mu Uganda at Large nga bulijjo oba okubeera ng'onsindikira WhatsApp message. Kale munnange tukyagendera ddala mu maaso nti Uganda bwe tuli essaawa eno anti kaakati tetwagala kuleka jjinja na limu nga sirivuunule. Ekisooka kinjagala mumanye era tuli ku nkola ya zero tolerance. Okwo kukusala okubeera nga twagala okugatta amaanyi ku nsonga enkulu, twagala okugatta amaanyi newankubadde nga diversions nnyingi nnyo era nga batusindiseemu abantu ab'emitima emibi abaagala okubeera nga baffe ebya change, tebaagala nkyukakyuka, baagala tutambulira awo mu bumbula mu buddu ti bo bongere nga batufuula abaddu naye nga bannaffe abamu mu opposition bakifunamu. Kakati munnange true opposition nga bulijjo bano basazeewo bagamba nti baagala kwegatta era nga kino baagala kikola systematically, baagala kikola mpola mpola kawolawola. Bugubugu si muliro. Era Bobi Wine, Besigye, Muntu, okukosa ne Lukwago n'abalala okuva mu DP eyo bonna munnange bwe batyo bali mu nteesaganya ez'omunda mpola mpola nti tukoze tutya okubeera nga 2026 ate tutambulira wamu. Kakati munnange bano oyinza okugamba nti bakola another attempt okugezaako okulala kubanga baali bagezezzaako emirundi egiweererako ddala bw'oba weerabidde ngenda kuba nkwejjukizaamu. Kati baagala okubeera nga bakolera wamu ahead of the 2026 general elections. Baagala munnange okubeera nga bakolera wamu mu kalulu 2026 eri nteesaganya zirina okubeera nga zigenda mu maaso. Lunaku lwabadde lwakusatu bwe batyo aba People's Front for Freedom
PFF bwe batyo ne babeera nga babadde balunkinga officially coalition era nga baagala okubeera nga babadde nga bakikola n'ekibiina ekya Mugisha Muntu ekya ANT, Alliance for National Transformation, nga eno move ekoleddwa munnange okubeera nga bateekawo stronger political front, okuteekawo munnange tiimu kabiriiti egenda okubeera nga ate eyingira mu kalulu ka 2026 nga ngumu nnyo. Jjukira nti munnange kaweefube yenna abaddengawo ebbanga eriyise emabega emyaka nti owa opposition okubeera nga yeegatta ebiseera ebisinga obungi si na biseera bisinga bungi, wabula yenna alemereddwa oluvannyuma lw'obuteesigangana, obutakkaanya ku bukulembeze n'enjawukana munnange ku approach oba engeri ey'okwaŋŋangamu ensonga. Naye munnange sofa mu nteesaganya eziriwo munda bagamba nti okwegatta kuno kwe bageza kukubeera nga bateesaawo ko bagamba kujja mpola mpola, era enteesaganya bwe zityo munnange zibaddengawo emyezi egiyise emabega okusinziira ku report zitufuna. Batugamba nti process eno aba PFF okuva Katonga wali n'aba ANT wa Mugisha Muntu abakulembeze bano bwe batyo babadde nga bajja beevumba obufubo obw'ekyama, era essaawa eno munnange beetegefu nnyo okubeera nga bateeka omukono ku kiwandiiko ekikwasaganya ensonga eyo, butya bwe bagenda okubeera nga baŋŋanga ensonga eyo. Kakati munnange nti bano kitegeeza nga bamaze okubeera nga bateeka omukono ku kiwandiiko ekyo, kitugamba nti batutegeeza nti bino byonna byakukwasaganyizibwa era bigenda kuba wali Katonga nti we basinzidde amakando we bagasimbye okubeera nga ekintu ekyo eky'okwegatta ekya true opposition kikolebwa. Era kigambibwa okuba nti munnange ne delegation okuva mu Democratic Party DP era nga eno yakukulemberwamu Buyikwe South MP Dr. Lulume Bayiga nayo munnange bwetyo teyalutumidde mwana. Kakati omukulembeze wa ANT Jeno Mugisha Muntu nga mukakasa ensonga eno bwatyo munnange yakakasizza n'agamba nti naye obugumiikiriza bwetaagisa kubanga ensonga munnange ekyali ntowe, tuli ku premature stage, era n'agamba nti tebaagala bintu oba tebaagala kujjula bitannajja, tebaagala kwanfoldinga bintu munnange bigenda mu maaso, baagala kubikola mu ngeri eri orderly, mu ngeri ensengeke obulungi mu kaseera akatuufu okusinziira ku Mugisha Muntu wa ANT bw'atyo bw'atutegeeza byebadde agezaako munnange okututegeeza kye kigenda mu maaso, era n'agamba nti general public bagenda kuba bagitegeeza. Ebbaluwa okuva mu ANT National Coordinator bwetyo munnange kyategeerekese nti mu bulambulukufu bwetyo yawandiikibwa nga bagyolekeza National Unity Platform, era nga eno baagala President Bobi Wine okubeera nga bw'atyo abeerawo ku launch wali ku Hotel Africana mu Kampala. Naye nga ebbaluwa eno bwetyo era eraga ebigendererwa omuli governance ne reforms, era nga bwe batyo munnange mu kitiibwa kye nga Bobi Wine bwe batyo nga bamugamba nti bali kugonaizinga nnyo obukulembeze bwe, era nga baagala nnyo okubeera nga yeegatta mu kibalo kino okubeera nga bayingira chapter empya, essuula empya mu ggwanga lino. Nope, tetunaba kubeera nga tutegeera clear response barespondinga batya, naye oba oli awo banaayongera okubeera nga batutegeeza kubanga ekibiina kiraze ebbanga lyonna Bobi Wine abadde nga tumulaba nga yeetaba mu bufubo ne Dr. Kizza Besigye, era 2021 Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye bano twabalaba nga bali close nnyo. Besigye bw'atyo newankubadde nga ate eri
mu FDC yasooka n'awerekerako ne Amuriat naye oluvannyuma ate n'abivaamu naye ye nga ye teyajja kwesimbawo nga ye at least teyajja kubeera nti oba yeesimbawo ebyo nekyongera okubeera nga munnange bo ku saidi yaabwe kiraga nti waaliwokko entegeeragana naye olw'okuba nti munnange ekintu kyali kyayiika okusinziira ku bammawo n'abalala nga bawoza kimu basooka ne bagamba nti balina epicenter number nga kyali people power ekibiina bwe kyafuna kaadi ate bano bawoza ffe abatandiseewo ffe abalese Bobi Wine mmawo ng'ayagala Bobi Wine amulekere Bobi Wine alina abantu basobola okumuwa alina amasannyalaze kati ye mmawo ajje mbu asange kiwedde kale kwegamba byalimu ebizibu era twagenda okukizuula nti mmawo byonna bye yali ayogera byali byongera okubeera nga bikakasa nti vampire yali yamuluma dda already n'akola obufumbo n'akulosinga n'agenda kakati munnange Besigye jukira nti jukira bwe yagendako ku CBS Rumo yagendako ku CBS Rumo jukira era nga abavubuka okuva mu People Power be batyo bamulumbagana ku CBS awo nga kampu ebbiri ezo tezakkaanya bulungi nnyo tezakkaanya nga zombi kwegamba zaagala oba oli awo omuntu waazo yabeera yeesimbawo era aba nope People Power bo baali balabanga Besigye ageza kusiikiriza Bobi Wine naye ate era still mujjukira bulungi nnyo fallout ya John Mugisha Muntu mu FDC era nga ekyo kyayongera okubeera nga kiraga kubanga nti oluvannyuma nga kyajja aluzenge FDC presidency eri Patrick Amuriat Oboy 2017 yali muntu bwatu yaleka ekibiina n'agenda n'akola ANT era ng'agamba nti bano bali ku byabwe ng'alaba bavudde ku mulamwa nti kati bwatu n'agenda okubeera nga azimba institution ey'amaanyi okusinga okubeera nga bakola kugamba enkola gye bakolamu ey'okulumba obutereevu method eyo ye ng'agamba nti balina kubeera nga ate bwe batyo bakola mu nkola endala okusooka baamuyita ensolima naye ate abaali bamuyita ensolima kati nga Nandala Mafaabi Lubaramira Lulanga ono ng'oluvannyuma yagenda mu NRM kwegamba ebintu byalaga nti byonna byali tebikwatagana bulungi nnyo nti opposition nga ebadde ng'ejjeegezaako okwegatta naye ebintu nga bigaana 26 nga asembera muganda wange kati coalition oba okwegatta okupya tusigadde busigazi kubeera nga tukulaba kunaasoboka oba nedda zino political groups zinaasobola okujoyininga zinaasobola okukoleraganira awamu nga tususse ku ekyo ekyokubeera nti bateeka omukono ku ndagaano oba nedda naye nga ebiriwo munnange byonna 26 tugenda naye ng'ate waliwo temwerabira People Power ng'abantu bo nga bo bagamba ky'eddoboozi lyabwe era newankubadde baba batadde omukono ku ndagaano ensolima oba weeziri oba teziriiwo abantu balina okubeera nga bakakasa nti ddala butuufu protest vote erina okuba nga eba n'amakulu kwe kuba akalulu era akalulu n'okawa oyo gw'osuubira bw'otyo munnange n'okuuma akalulu ko era n'okadifendinga singa wabaawo enkola yonna ey'okwemulugunya mu bubbi nga bwe kitera okuba kakati munnange bwe tugendako mu kibiina ekya NUP eno Bobi Wine alayira ne sekulayira era agambye nti ne bw'aba muganda bwe teri muntu yenna ali waggulu wa principles ez'ekibiina ekya NUP era ayagala okunoonyereza kukolebwe kakati munnange National Unity Platform NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amaze okubeera nga alagira okunoonyereza mu bigambibwa nti munnange okugaba flag okukwatira ekibiina bendera ku muntu yenna okubeera nga bagimuwa aspiring candidate yenna agamba nti munnange bino abantu bagamba nti olina kumala kusasula kasente era nga bino babyogera nga bateekamu ne mukulu we
Fred Nyanzi Sentamu yabadde ayogerako eri olukuŋŋaana lw'abannamawulire olunaku lwali lwakusatu wali ku headquarters oba ekitebe ky'ekibiina ekya NUP. Bw'atyo munnange yagambye nti afunye okwemulugunya kungi nnyo okuva mu ba party members b'ekibiina ne ba senior leaders nti zifulaga oba zibendera mbu zino zigabibwa ng'omaze kusasula kasente okusinga munnange proper selection process, okusinga okusunsula okulambulukufu okusinziira ku busobozi bw'omuntu nga bwe kyandibadde kiba. Kakati munnange bw'atyo n'agamba nti awulidde abadde nga ajjawulira ekintu ekyo nga kimuleetera okutakula omutwe, era n'agamba nti ayagala okukakasa bammemba bonna n'eggwanga nti tebagenda kutuula butuuzi. Bw'atyo bwe yagambye n'agamba nti munnange kino kiri serious nnyo. Bw'atyo asazeewo okubeera nga ateekawo special committee okubeera nga etunula mu nsonga eno. Omanyi kati wano e Uganda kati gwe munnanga mpuliriza oba banna NRM n'abalala bonna abatayagala nkyukakyuka bajja kugamba olaba naye ate omukulembeze alina kuba bw'atyo ng'era bwe kyali ku mpuuga. Tikisintu kubeera munda n'okiwulira n'otandika okubeera ng'obikkirira. No matter what, nti ekyo kiri bwe kityo bwe kiba nga kibaddewo kiba kitegeeza nti kirina okubeera nga kitegeerekeka era yenna abeera akirimu kitegeeza dawali ebbali bw'oba osazeewo okubeera ow'amawaggali genda si lwakuba nti oba oli muganda wa Bobi Wine. Ekyo kituufu nnyo. Guyinza okiraba kati ng'ebyampuuga kati teyaliyogedde teyalikoze eki kubanga tuli ku nkola ya zero tolerance. Latifu Ssebaggala ono ayagala kubeera nga munnange avuganya kuba mmeeya obwa Kawempe. Kakati y'omu ku abo munnange abavuddeyo ne beemulugunya era nga agamba nti Fred Nyanzi ono nga ye chairperson owa nga agamba nti wamu Fred Nyanzi wamu ne chairperson owa electoral committee ow'ekibiina kino ekya NUP bwe bati munnange balina be bafevaringa mu internal selection process. Kati bw'atyo munnange n'akyogerako kiba kitegeeza kati ng'omukulembeze w'ekibiina tugenda kutuula butuuzi kusirika. Kiba kitegeeza olina okutekingira action nga bwe kiri oba bwe kyali badde mu gavumenti ya General Museveni. Si kutuula butuuzi n'obeera nga ate bebagire eno ate bojja n'owa ebifo n'okola otya oba nantagambwako kwegamba okubeera nti bufumbekera mu ggwanga. Kitegeeza okukiwakanya ekyo kirina kutandikira ku ngozi, si kukiwa budde kubaga nti kakyama mamera bw'okagolola kakola ki kamenyeka bumenyezi. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo n'ategeeza nti si nsonga oba ani naye ensonga egenda kukwasaganyizibwa mu bwenkanya. N'agamba nti munnange ne bw'aba family member nga yali mu nsonga eyo ne bw'aba muganda we teri ali waggulu wa NUP principles. Kakati munnange n'agamba nti buli muntu yenna anaasangibwa nga ali responsible agenda kuba munnange akangavvulwa disciplinary committee. Era munnange oba si kyekyo n'okubeera nti flag bendera bamaze ogikukwasa wasasula akasente kitegeeza nti ogenda kugifiirwa. Kasitoba nga wasasula akasente n'otayogera kitegeeza yogera ate n'abo munnange abaakuggyako ssente nabo bakukolwako. Kitegeeza nti awo suubira ate okubeerawo okwawukana kubanga waliwo bannayuganda nga bo tebaagala kubajja ku mugaati. Naye bwe tuba tunaagenda mu maaso ezo envunza zonna zaakutundula zigwe wali. So si kugamba nti ate muvumirira NRM ate mmwe nammwe bigenda mu maaso. No, tojja kugaana muntu kubeera muli wanguzi kubanga obuba obunafu bwa mutima. Naye bw'oba omutegedde kitegeeza nti kola kyonna mu buyinza bw'okubeera nti omuyimiriza. Era mu buyinza bw'abantu bo abantu aba wansi okusinziira ku ssente z'omusolo ze basasula balina kwogera na kuvumirira ebyo already nga bo bali abali mu gavumenti bwe beedefendinga kubanga bo bali ku receiving end bali akasente. Kakati munnange amaze okubeera ng'ateekawo 3-member committee, akakiiko k'abantu basatu kuliko Jacqueline Joly Tukamushaba, Deputy President for Western Uganda,
waliwo Honorable Aisha Kabanda Deputy Secretary General okukosa ne Dr. Kanabi Moses ono nga ye Organizing and Legal Secretary. Ebyo biri awo tulinze bulinzi tulabi muganda wange anti teri kuleka jinja na limu nga sirivunule kakati namboze bwatyo nga Bobi Wine amaze okubeera nga akyalako embalala ti kyabadde kijjubi nnyo abantu be batyo bamuwerukaminze jjukira nti waliwo kaweefube ow'okumatiza abantu nti Bobi Wine tali popular yadde n'akamu. Waliwo n'abatugamba nti abantu bareceivinga Bobi Wine lwakuba muyimbi. Waliwo yagambye naawe Namboze ne bw'ogenda embalala abantu bajja kukuŋŋaana bakulabe olw'ensonga nti ne bakuwulira ng'oyogera ng'omukyala ku leediyo baagala okulaba omukyala oyo y'ani Namboze. Kati Bobi Wine bakuŋŋaana lwakuba muyimbi. Bwe batyo bwe bageza kukubeera nga batutegeeza. Kakati munnange bw'atyo Bobi Wine mu bubaka bwe yawadde abantu nga ali embalala yakubiriza abantu kubeera nga balonda omukulembeze oyo munnange gwe balowooza nti yasaanidde okubeera president 2026. Tiyabagambye nti munonda, yabagambye mulonda oyo bwe kwemusuubira. Era munnange already nga tukimanyi nti naye agenda kuba achallenginga General Museveni nti okumwaniriza embalala kino nakugamba nti ennaku zino n'embalala drone zatandika okubeera nga zisomba kubanga baamala dda okubeera nga bakitegeera nti already Nup yasensera dda buli wamu. Kati waliwo abatulimba nti mbalalawo oba western ya NRM naye atejjukira nti DP UPC nabo babadde n'obuwagizi bungi nnyo erukungiri n'ewalala mu biseera ebyo okuleka mpozi nga tomanyi byafaayo. Ne DP bonna babadde baganzi mu biseera eby'emabega eyo saidize eyo. Kakati Bobi Wine bw'atyo abantu bamwanyiriza bangi nnyo era nga Honorable Betty Namboze bw'atyo yakidde omutimbagano ku mukutu gwe ogwa X n'ateekako ebifaananyi nga abantu bwe batyo baaniriza Bobi Wine. Naye nti ate comment eya Emmanuel Dombo gye saategedde kubanga ye Betty Namboze teyabadde na bigambo bingi nnyo byakwogera. Yakakasiza munnange kakasa nti His Excellency Bobi Wine ng'ayise mu mbalala ng'ava esingiro wabaddewo warm welcome okwanirizibwa okw'ebbugumu era n'omukwano gwabadde gw'amaanyi nnyo. Jjukira mu kuziika Mzee John B. Kazola era still abantu bamwaniriza nnyo Bobi Wine bamusanyukira nnyo. Naye abantu nga Emmanuel Dombo kati nze saategedde comment gye yataddeko ng'amaze okubeera ng'alaba abantu nga baaniriza nnyo Bobi Wine. Jjukira nti Bobi Wine yavumiridde okutiisibwatiisibwa gavumenti kwekola kuba opposition wamu n'okukwata aba opposition members okubeera nga babasiba. Kati Dombo ate ye munnange yagambye nti mu njogera ye yagamba nti abantu nti eyo yesekiwa gamba kwe kusekiwalinga future. Museveni kwazenga ayogerako kubanga nejjo Museveni ayogera ku intimidation. Tebagenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa abantu naye tejjukira nti abatiisatiisa abantu ekyesigitegeera kubanga Museveni ayogera ku kutiisatiisa abantu tebagenda kukkiriza intimidation yonna. Ba politicians bagenda okubeera nga bakola kwabo n'abeebufuzi bannaabwe n'abalala. Dombo naye ate yagamba nti eyo ye secure your future. Bobi naye kyakomplainingako ekyokubeera nti nno abantu be basibwa bakwatibwa wamu n'okutiisibwatiisibwa. Kati ani akola ki? Ani aleka ki? Kale kwegamba bwebanga ye secure your future kitegeeza tiwalina kubaawo future gye batugamba okusekiwalinga nga erina okuba nga buli munnayuganda ali free. Nsuubira okuba nti ate bo bano bakifuna bulala. Simanyi oba kibooko ye future oba okukwata abantu ne babasiba ye future. Naye bo balaga nti bakyegaana era bakakasa nti kyebakolerera nti okukuba abanuupu oba okulemesa abanuupu mwe balinga abataasa ba Uganda oba I don't know. Kakati munnange
tubadde tuli awo Muhoozi ekisooka yagambye nti ayagala ababuulira ku streets bagobweko naye kino mu kukyogera kyaddiridde Benny Hinn kukyala wano mu Uganda era yagenzeeko already yavuddira mu Uganda naye yakyaliddeko Museveni mu State House. Kati Muhoozi n'ateeka ku mukono gwa X n'agamba nti abo abakkiriza abantu kubeera nga bagenda ewa muzeeyi gwayita muzeeyi nga tebafunye permission okuva eri security, n'agamba nti bajja kunoonyerezebwako. Muhoozi bw'ati bwe yagambye, naye tukimanyi bulungi nnyo nti bino byabaddemu Patience Lwahuugo mwannyina wa Muhoozi era nga bamusabidde mu kumusabira n'akaaba amaziga naye ye Muhoozi agamba nti bwe yasembayo Benny Hinn okumusabira mbu yamusabira nga ayagala Muhoozi mbu enviiri ze zireme kubeera nga zivaako okubeera bold, naye munnange oluvannyuma lw'okumusabira enviiri zonna ate nezikola ki ne zivaako, ekitegeeza nti takola ki tamukkiririzaamu. Naye munnange ate era mu mbeera y'emu ayagala nti ababuulira enjiri ku nguudo instructinze UPDF okubeera nti bonna babagobako tabaagalako, kubanga agamba nti abantu babeera bagenda kukola, babeera bava mu kukola bano nga babaleekaanira kakati bw'atyo n'asalawo n'agamba nti balina okubeera nga bakwatibwa. Kakati ebyo nga bikyali awo, jjukira nti bagamba nti gy'oku mu kubeera ng'obuulira enjiri ku street ate era munnange ne promotion obaoliawo mu church, ndowooza ebyo byakusinza Katonda buli omu mu ngeri ye. Naye munnange ate tubadde tuli awo Pastor Sserwadda aze n'agamba nti ye takirabamu buzibu abantu ababa mu kika ekimu oba kiraani emu oba clanmates okubeera nga bafumbiriganwa. Okubeera nga bafumbiriganwa yagamba takirabamu buzibu, era munnange ono nga lead pastor at Victory Christian Center wali mu Uganda wano, kati bw'atyo ndowooza kyakiri mu ndeeba I think, era nga ye agamba nti ba born again oba abalokole bandibadde tebatya kuwasa abo abava mu bika byabwe nti oli wa kika kya Mamba, naye bagamba ab'Emmamba beewasa kisinzira Mamba ki kati katuveeyo example eyinza okuba Center of eyo, naye nti bw'obanga weddira katugeze Mbogo gwe Namagembe weddira Mbogo kakati sentamu n'akugambako kitegeeza kkiriza tekiinamu buzibu. Kakati munnange yabadde ng'abuulira endiga Pastor Sserwadda, abantu bamwambalidde era ebigambo bye bamugambye bingi nnyo. Kati yagambye nti kino si kive yadde n'akamu omukristaayo okugwa mu mukwano n'omuntu yadde nga wa kika kye kati okusinziira muneko Pastor Sserwadda agamba nti abantu abamu balowooza nti okuwasa omuntu ow'ekika kyo kikyamu nnyo olw'obuwangwa, naye ate bwe tudda mu sayidi eri kuba tulaba Bamuhoozi sayidi beewasaamu bwe batyo, era beewasaamu kale simanyi bwe bakikola naye bo beewasaamu eyo bwe batyo. Kakati yagamba nti Bible munnange ekyo tekyogera nako, terinaawo wekigaanira kakati, era nti teriyo nzikiriza ya buwangwa mbu erambikibwa mu bwa Katonda, bw'atyo bw'agamba mu bigambo bya Katonda teriyo nzikiriza nkola ya buwangwa nga erambikiddwa mu bigambo bya Katonda. Bimwe muba nga muli balokole nga mweyagala muwulira mwependa nti tewaliiwo kikyamu kyonna okwewasa muganda wo, olina okuwasa muganda wo. Kakati anti awo wewava okuwasa omuntu mugenda okugira muti nga kitammwe y'omu. Mayi kati waliwo ebintu ebimu wano mu Uganda bye tulina okuba nga tutambulira ennyo ng'abantu abagonjofu. Kakati bw'atyo atugamba nti Christianity, okristaayo bulina kubeera nga bulambikibwa Bible so si kutya culture oba clan traditions. Kakati munange Pastor Sserwadda bw'atyo n'atukakasa nti
abalokole bangi nnyo wano mu Uganda nti batanze okuva ku byobuwangwa cultural practices bazisudde wali era nti abamu tebakyagenda na mu kuziika tebakyagenda mu kuziika kati obutabo bugwenyufu kibaki tokyagenda kuziika. Waliwo n'omu yaŋŋamba ye tagenda kulima bijja bya kitaawe namuga timulima bijja nze sisobola nonga ti kyogamba wazika nimuleka ni wazika ne wabeera nga wazise bo tebalima bijja sibo naye nga babirina kitegeeza bigenda kuba mu nsiko bibeera eyo kakati nti abamu ne mu nnyimbe oba mu kuziika mu kukungubaga tebalya mmere yaayo kino no weekiri era waliwo ennaku zino taata waffe yafa emabegakaawo ne tugenda okumuziika yogenda kyogerako wano kakati ate mutabani we aliwo omukulu yamusomesa nnyo eddiini musajja mutabuliki nnyo edduwa ye egenda kubeera ku Sande mutabani we omukulu yagenda nze sibagaana naye nze sigenda kubaawo kati naye biri awo tebitegeerekeka sijja kulima tebitegeerekeka kubanga suubira okubanga buli bantu balina enkola yaabwe kakati nti abamu batonze n'okubeera nga bejjako amannya g'ebika okusinziira ku Pastor Sserwadda agamba nti abamu amannya ag'ekika batanze okubeera nga bagejjako kati ng'amannya nga Kiwanuka Namusoke nti kubanga gano galiko oba galina akakwate ku traditional spirits tebali awo amannya ga misambwa bwe gatyo kakati nti abantu abamu batanze okubeera nga bagejjako kakati bw'ati agamba nti ebyo byonna bwe bityo bi affectinga mbu society bi affectinga kwamba bikosa abantu mu byenfuna n'engeri gye babeeramu n'abantu kale ndowooza abalokole ne basalawo ne banga bo babyejjako ne babeera nga babeerawo plain kakati nti emikolo kati nga okuziika okugyewala tukimanyi bulungi nnyo nti kino kijjawo Oluganda singa otandika okubeera nga already weeyawula ku banno okuziika toziika ate bali abanaakuziika nti amannya go bagejjako ekireesewo obunkenke obungi ennyo kakati nti ekigambo born again kiva mu Bible naddala mu kubeera nga bwannyonnyola John chapter 3 mu chapter eyo mbu Jesus agamba Nicodemus okuyingira obwakabaka bwa Katonda nti oba okuyingira obwakabaka bwa Katonda nti omuntu alina okubeera nga ali born again nga alokose ekitegeeza nti munnange abeera afunye spiritual life empya mu kukkiririza mu Christ. Kati biri ebisigadde byonna munnange ayizulu naye munnange abantu bamugambye ebintu bingi banayagadde nnyo kebera ku mutimbagano ndabe Pastor Sserwadda yali yayogedde bino naye ate ewalala bamugamba ki naye waliwo omuntu yamugambye Pastor Sserwadda twali eri obugwagwa bwo totusiriwalirako naawe genda owase bannyoko abalokole mulekeraawo okwefuula abasinga okumanya Katonda era mmanye nti bonnange obuwangwa mwabusangawo era mujja kubulekawo mbwaggwe ddamu amagezi agagoba enswera ku mmireyo please bannange obadde kuwalevu kwa ddala era kankomaawo kubanga naye Muhoozi agezaako okulaga nti akola agezaako okugira abali b'enguzi yalagidde engineer brigade commander ne ba officers abali okubeera nga bakwatibwa ku nsonga z'enguzi nti bano munnange baafuna ssente UPDF engineers brigade era nga joint staff chief engineering ono wa UPDF ku UPDF wali
bw'atyo munnange yakwatiddwa era nga ne b'officers abalala nti bali mu kubeera nti nno munnange banoonyerezebwako mu kulya enguzi. Jjukira contracts nnyingi nnyo era ng'abantu baalabula nti mwali badde UPDF gye mugamba nti yegenda okutaasa. Jjukira Museveni ayagala bakolere bwereere kubanga bo basirikale baweereza ggwanga lyabwe kasaba bawa emmere. Naye kati yenewankubadde Muhoozi ayogera ku ssente y'omuwi w'omusolo, tosobola kubeera ng'ate opromotinga obwannantagambwako ate n'oyogera ku ssente z'omuwi w'omusolo, kubanga obwannantagambwako ate bukosa kinene nnyo abantu aba wansi, kubanga sisitemu mwakulidde nga era bwe tukimanyi bulungi nnyo nti sisitemu eno ezimbiddwa ku nguzi era waali awo naye kennyini product ya nguzi kubanga mwagaggawalidde omusimbi gwonna omwingi ogwo ani osooka okubeera nga annyonnyola. Kale bwe kiri nti enkima tasala gwa kibira, si kyangu nnyo okubeera nga Muhoozi alwanyisa enguzi eyamuzimba okutuuka awo waali, si kyangu. Naye sigenda kusukkawo wano, katugende ate munnange mu kufundikira emboozi yaffe eno, tusisinkana ate mu mboozi ezinadda ku wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.